wabulidde wano jjo nga bagamba nti entambula ya Nuupu bagiyimiriza. Era sympathy vote eraga egendera ku Nuupu. naye lwaki ebintu bino temuba temubiraba? Bw'obigattagatta kitegeeza lwaki bo be bayimiriza entambula abala tebabayimiriza? anti kati gwe sympathy oyagala egendewa? Ebayina genda waabo. Kati gavumenti oba NRM ekonayivinga ne Nuupu nga yeekolera opposition eyaayo. You've got it in one. Singa badde exam kati awo badde nfuna katiki akalungi ennyo. Wakati okitegedde. Creating opposition yaayo. Remember tugenda transition. Wagiwulirako. Kati ku India transition waliwo okugamba nti naatuula nani gwe naayogera naye. Gwe nasobola okukkaanya naye. Yes, kati olina okugamba nti nja kwogera n'ono. Oli ajja kumutawaanya, ono ajja kubuuza ebibuuzo. Naye ono tulina kali kaddiiro kaffe naawe kajja. Ataaganya. Ensonga zonna ozimanyi. Ensonga nga kikola ki? Olwo tugenda kuva ddi mu nfuga efaanagana bw'eti? Bwe munaazuukuka ani abagamba okwebaka? Nkyebaka kutulo. Naye ate n'abasajja abagamba okuzza Buganda mu kibalo. Bamukulu Kiwanda, Rose Namayanja, Sennindi. Ne ketwerabidde. Bano birwagambye nti baleese amateeka. Kyobola oluusi nabo babala bubi. Baleese amateeka gano ag'okufuga abana ba candidate baleme kuddamu kwesimbawo. Naye bw'otandika ate okufulumya 1,000 baba bakyawulira. Kyobola nti abantu abaleeta pulaani ezo baleetako ebitundu ne basooka ne bayisa budget. Kati bali bagenda okuzuukuka nga budget sente zikoze eki? Eyinza ogiteeka mu nkola ng'abantu kati omulembe gwa 1,000. Abantu bafuna million 1,000. Ne1,000 batugamba nti 2. Abakulu balidde sente. 1,000 yabadde advance. Wali owuliddeyo nga asasula mu advance? Naye 1,000 bw'obanga ofunyeeko 1,000 abakugamba nti ogiro gira ng'okkakkanira awo. Ogenda mu Easter. Osooka olaba abalonzi bo otereeza ensonga tojje tumalirize. Tugeziri tujja bitereeza. Ate ababaka baffe tebakaayana nnyo. 1,000 kino nga kifulumye. Naye ate balina okujja Parliament bw'egenda eggulu okuteesezaayo. Ne bakaayana. Tulaga nti ekyo kibi nnyo. Gonna ggomula. Muyinza okutya okugenda eggulu. Nemuteeseze. Sente y'omuba omusolo empitirivu. Naye nga biliyoni ezi. Naye wano baafunye biliyoni 5 omwezi. Ze baatemyeko. Abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino ne mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo. Tubatuusaako abakulu ab'enjawulo, abavunaanyizibwa ku nsonga, abakulu ab'enjawulo abamanyi okumulungula ensonga ezibazigenda mu maaso mu ggwanga. N'olunaku olwaleero tuzze ne Honorable Waswalule eyali omubaka akiikira ekitundu eky'amamuka g'eggombolola y'e Lubaga mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Tuzze naye twogere ku nsonga ezimu eziriwo mu ggwanga. Ssebo Honorable nsanyusa okulaba. Mukama mulungi nnyo. Akutuusizza olwaleero ng'okyali mulamu. Ate n'okutuuka ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyo nakyo kikulu nnyo. Buuza ku batulaba. N'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka emyaka 7 egy'obuto. Mbalamusizza mwenna. Era nsanyusa okulaba nti muyinza okuddamu okunkyayisa. Tuwanyisa ayinza okubirowooza. Kakati Honorable, ensonga ezisinza okutuleeta wano oludde nnyo mu by'obufuzi. Naye jjuzi nalaba Mwami Kiwanda, Rosemary Sennindi, Rosemary Namayanja, nga bali bulala batunziza enkiiko bagamba nti twagala kulaba nga NRM tugizza mu buganzi mu Buganda. Era ne bawera enkolokooto nti tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga NRM
efuna obuganzi mu Buganda. Naye gwe bw'obanga otunula NRM ku myaka 4 gy'emaze mu buyinza byekoze ne byetakoze ekyasobola okukumyawo obuganzi mu Buganda nebanga bwe yalinga edda. Okusobola kisobola. Etya ssebo. Politics is about economics. Large. Byanfuna. So mu Buganda ebyenfuna bwe babiyingira nabo baba basanyuka. Olowooza nti bafaayo nnyo abantu nti bafaayo ekibiina kino bakiri. It's about your share of the economy. Engeri gy'ogabanyeemu keeke y'eggwanga. Yes. Oba emirimu weegiri, bizinesi zammwe zitambula, basically byanfuna. Mulimu issues of course endala naye nga the major issues zeezo. Of course mulimu ebintu ebirala nga bw'ogambye, mulimu issues z'ettaka, mulimu issues z'obwakabaka, naye nga buli economy yonna gy'ogendamu, it's all about economics to begin with. Then wabeerawo ne issues era ngezo nga bw'ŋŋambye nti issues eziri extraneous to particular regions. Kakati how engeri gye zibeera handled, results ze zivaayo. Mu kulonda okwasemba ebyavaayo bye byavaayo era buli omu akitegeera lwaki. Kati olina kwebuuza nti kiki nnyo bano abagamba nti bajja kuzza Obuganda kye bakoze okuggyako okugamba nti baagala budget balwane olutalo. Naye kiki kye batadde ku ground? Kiki kye batadde ku ground ekiyinza okumatiza abantu? Nze mu kulaba okwange mu summary ndabanga NRM yafiisa Uganda ne bagamba nti it's a lost cause. Lwaki? Simanyi anti nze signs ze ndaba. Ntunuulira just analyze ebintu bye ndaba kankuwa ekyokulabirako. Ono jjuzi mukama wange minisita wa justice Robert Mao yagenda mu parliament naye mu bintu bye yali presenting nga mulimu compensation y'ente ezaalibwa mu ntalo. Ezaalibwa mu ntalo zino z'abakoni baani ez'abakoni n'ez'eruweero. Naye nga poliisi kuliko ente z'etteeso Lango Nakyoli. Buganda nga teriyo. Buganda eriwo. Ate nga n'ez'ewaffe Luweero baazirya. Abiyinza n'okubanga bye biri abantu bye boogera nti maapu oba tekyaliko. Lwakuba nze sibitegeera bulungi. Naye maybe bayinza okuba baagibuuka lwa nsonga eyo. Naye nga mu lisiti teyaliimu. Kati bw'ogamba nti okompensatinga bali ng'ate bano be baasooka. Ate zino tezaali mu lutalo passe mu ngeri eyo. Kati ez'etteeso bo bennyini bye baazirya. Baani abaazirya? Bannaffe. Abakulu. Kati ng'ate bali mu biseera bino ebya nga bali mu buyinza eri abantu. Infatti ente ezabbibwayo zaagenda mu kitundu ekirala ne zitwalayo n'obulwadde. Otegeera nti Katonda w'amaanyi. Kalusu ono ataggwayo. Ate nno beeraawo. Baazitikanga ku luli nga batwala. Naye ne batwaliramu obulwadde. Bo bali nga tebaalina maanyi ga kulwanyisa ne bayita mu bbanga nabo ne babaddiza. Obulwadde ne bakuba. Ne bakuba. Kati muntangayo. Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu. Kati ekiri kye nkugambye nti olina okutunuulira n'ogamba nti bw'oba oyagala okuzza akalulu olina kugamba nti kiki kyannaakola mu Buganda ekinaaleetawo ekinaakomyawo emitima gy'abantu. Tutandikire ku byaffe byaggwayo myaka 40. Nankani nakuwula wano emitwalo 10 ne buli lwojja wano mpaayo 10 n'oleetayo 10. Nawe abanja otuuka n'okoowa. Era kyobula nti mukubanjiza kakati nga tuli ku kamera. Sente zange zimpe nga neetamiddwa. 10 lwompa tebulina mugaso. Kakati okiraba ndowooza. Kakati eyo neebeera nsonga emu.
nti ebyaffe ebya Buganda byagaana ebitebe by'amasaza bakyabirina. Simanyi kubanga waliwo ekintu ky'ogoberera kiri kyengambye nti omuntu bw'abanga aleetayo 10,000 olekeraawo n'okugira ki because time gy'otwala okukola accountability mpandiika records biki nabyo bikukola kibikooya kati ne weetamwa kati nze simanyi we byatuuka byakomawo kyekintu kyogamba nti ebintu babiremera 10,000 lwazze nti ye oluwulira wali mu masaŋŋanzira nga bakoolesebwa nyibi nga bawuliddeyo olughambo naye nga terunnatuuka naye nga ddala bintu b'ogamba nti oyagala kuzze emitima gyabwe bw'otyo bw'otandika ezo ensasula nitunulira ne infrastructure investment mu kitundu bw'olaba revenue ava mu Uganda revenue collection emisolo 8 ku 10 giva wano munankani wano ava mu Central Region between Wakiso and Kampala 80% emisolo egisinga obungi giva mu kitundu ekyo n'ate bw'olaba income engeri gye bakiddizaamu kati ffe twebuuza ntitufunirawo enguudo zaffe zisinga obubi okuva e Kasubi okutuuka enda mu Ŋŋoona kuno ttaka kati bayiyeemu ttaka nawali tubasindise busindise okuva mu kinnya kimubadde muguddemu basindise musindise kati byebizibu abo ne batunula esente bo balaba nga baziwaayo ni tebalaba zidda okubakolera ku social services kati tusasula nte z'abalala naye ng'ezaffe zakola nazo bazirya naye ng'emisolo ate giva mu ffe ffe ababanja ate ffe tuwaayo emisolo ate lwaki ne basasulira abalala noosubira ntonaasanyuka tosobola kusanyuka genda obale population eri mu nga buŋŋambye ne bw'otogenda wala tutwale Kampala Wakiso bw'ogenda eno nange Besigye gyalondera constituency gyalonderamu mu municipality yawa Yerukyunjiri ya 3 abantu abalonze 3 3 nga batono iyi constituency na nibugenda wano Wakiso ojja kusanga constituency nga ya 5,000 era genda wano e Kasubi wano mu Lubaga wano mulimu abantu bameka 20 abalonzi 2 abasukkawo ne wali owuliddeho Besigye ng'akayana ne muntu naani omulala teri bantu Kyagulanyi baani eri akayana bali contented n'ekyo ekigenda mu maaso constituency erina abalonzi mitwalo bo tebamanyi national population demographics kyensuubira babimanyi ebyo byonna nze wano booze wano nsobose kumbuulira nti ogenda kumbuuza bino demographics ziri wano ziri mu mutwe kakati biki bye basobola ebirala okukola okulaba nga batukomyawo bwongo ate kakati kyegamba nti ekyo it's about economics kati twala emirimu 80% of the GDP produced by bano ba small traders not just one mu Buganda ne mu country yonna ne wano engeri gye basolozaamu emisolo kino ekisolo kye bayita ifulisi VAT ati ogenda nakani VAT afavoringa companies ennene naye ba economist baffe companies ennene zo zirina amaanyi okuwaayo kintu doogo weebale nnyo kati economics ne bamubala nti bano be basasula omusolo omungi balaba kampuni emu nga nnene ne bagamba nti esasula omusolo mungi bano abalala bakitudoogo bano abali nankani wano bali bwoyisewo wakakiyosiki biki n'abantu abalala bizinesi entonotono obuduuka
ne babatulugunya naye bw'obagatta awamu bonna they are 80% of naye gwe n'okola emisolo nga gifevaringa bali n'okwata essente z'ono bw'agenda okugula ewooli wholesale n'asooka n'asasula omusolo nga tannafunayo kantu ogwa VAT yagenze mu banka yeewoze emitwalo 10 ne bamuwa ebintu bya mitwalo 8 ebiri gigenze mu misolo okiraba kakati ate egy'ebiri osooka n'ogikwasa ono kuwa n'oyongera ku working capital ye endi y'omwezi n'asasula n'asasula emisolo mu URA. Lwaki tebakuleka gwe n'osigaza egy'ebiri n'ogisuubuza omwezi ogwo omulamba kifo ky'okusubula ebintu bya mitwalo 8 n'osubula ebintu bya mitwalo 10 n'okola amagoba nga geeyongeddeko by 25% because 25% volume eba egize eki yeeyongeddeko kati wendi y'omwezi n'okola ki kapasite yo eba yeeyongedde naye gwe asinga okuleeta essente mu gavumenti bakusala ensawo nga tonnatandika kukola bizinesi weerabidde nti ne ka license k'osasula bw'okabalira ku nankani ku percentage ya capital gwe gy'otaddemu kabeera waggulu nnyo kati kukakkuba ate ne bajja ne bakuteekako omusolo ogusasule mu advance ne bongera okukuba kati omulimu ogugwo ne weebuuza nti gw'okolerera bali kukola ki kuyitawo mu nankani zimpenkoni nga bakuba nankani nga gw'ogiguze omunaku kati ekyo nakyo kinyiiza abantu nabadde wali ayogedde ebigambo nno ssebo ng'abantu si basanyufu banyiivu era bujja okugamba bwoba ojja mu kitundu sooka oyiteeko mu bataka obabuuzebuuzeeko olabe oleme kugamba nti byenjogera si byebyo tewayiseeko era obuuzanga n'olulala okolanga bwotyo ojje nga naawe oli informed oleme kugamba nti musajja ono byayogera abijjawo kakati tubadde tukyagenda nti emisolo nagyo gifuuse emisolo egyo nagyo tegisobola kuzza buganzi bwa NRM Buganda kubanga abantu banyigirizibwa olw'emisolo ne infrastructure basasula emisolo naye tebalina kibalaba banoonya enanga twayogedde ku bannaluweero baagala enguudo baagala bananga enguudo z'eruweero onale oba oludde ogendayo bananga enguudo mbi ngenda saatuuka gye nali ŋŋenda tewatuuka nekoma mu kkubo opulaninze ejjane ya ssaawa 2 after 4 hours niyo obadde ogenda emikolo gyakoze eki gyawedde kati oba ogenda kati kenalabako kano akatono kankanga kati saasira ffe abayingira eyo munda ffe tuyingirako munda eyo nga tunoonya ebintu byaffe bino ebyamawulire naye luweero kwekubula okwo oba lwogenda oyinza omalayo wiiki luweero ndowooza enjala abantu zibakongoseemu zibaweddemu kati eyo ye Mecca ya NRM ye Mecca yene babasasula babatwalirayo industry okoma ku bwannankani bwa Getman tewali munaluweero akola munda ate anakola you see oli agenda neyewaana kati temulaba twatwala industry ziri n'industry zaani era bannaluweero bameka bazikolamu era industry bwezitwala luweero eyakaawa lwasinga okunoga emmwanyi ebukomansimbi factory wagitwalawo egitwala ntungamu balyoke basombe emmwanyi zigende eri Buganda naye nga essente z'otutte oteeke mu private capital ya business endala ozijje ku nze nange ne munnaffe oli ŋŋende nteeke mu factory yoli era n'osuubira obuganza okudda nze naye nga ntunula bwe nti ne bakaayanako basimbye amakuuli mu nankani mu palamenti
basimba bukuulibukuuli beefuule nti balwanako n'essebo ensonga nekola ki ensonga neyita ng'obukuuli bwa kyenyeje bwakutuwudiisa bwakugumaaza bana bakayanakayana tutufulumye twekangaza ekyo twatulabye twabadde mu lutalo twalwanye sejja batuwanga batusinza nnamba twaliyo batwalikoboza nnamba naye ate mumwateesa mwe paliamenti yamwe yali toyogerwa naye wali owulirayo agamba nti batusinza nnamba nga mudda ku fulo ne muteesa ekintu ne kiyita ne kigaana nga mukiteeseza naye bino ebyaffe wali ateesa kiringa sijja kubyogera ebyo ebirala naye naffe twali ateesa Ssemujjunganda bw'aba tateesezza paliamenti tebamulaba paliamenti kiki eyaffe yano eya Uganda ate ekyaliyo abantu bambuuza nti balagawo bwe mutwe bwe mwasalawo okulonda ab'ensa ne mubaleka ne tutiikinga kye tutiikinze bajje kaakati makubo ki gavumenti ge yandibadde ekola gwe mu kulabakwo anti oyogedde ku makubo anti makubo ki gavumenti ge yandibadde ekola gabasudde wali ekigwo gavumenti yandibadde ekola kati badolozi namanyanya nabalaba beewera kiwanda beewera naye okwogera balina okwogera ne boogeza amaanyi bw'otokola bwotyo bw'otowaayo ssuubi tufuna bajeti babeera ku bajeti ebintu bya bajeti wali wadde olowooza nti ki sibadde tumanyi nti bali serious ebintu bya bajeti kati olaba bagiyita batya PDM yetambuza mukama wange neyeetolola eggwanga yonna n'essente zeyeetoloza eggwanga zisingeza PDM obungi yagambye nti ajja gidapolinga ku luno agenda kwongeramu ssente ayitamu kalubu ajja kwongeramu essente double naye nze PDM badde sinnagigoberera bulungi emyoga bwe yasooka okujja wano baalina baziyita sako zaali 35 naye abatuuze teriyo n'emu yafuna ssente oba baazireeta simanyi naye tewaliwo ssente emu yafuna ssente naye agambye nti ajja kumultiplyinga by 2 kati mbuulira 2 times 0 is what nze saasoma kubanga tosobola kubeera tu nga ate otayingiza 0 anti bulijjo otubuuliranga bwe wasoma olwaleero sikukutte akatego obadde okategeddeako watubuuliranga bwe wasoma wano osoma wafuna zidiguli mmeka olwaleero nkuwadde mathematics 2 times 0 zibaaki eba 0 ati bw'abanga teyakuwa luli ajja kumultiplyinga by 2 guli era tojja kufuna mbu bajja kweddiza Buganda bajje nze mbabuulire answers zonna ziri wano mu nsonga zetwogera tebasobola kweddiza Buganda tebasobola Buganda yanyiiga nze nkugambye it's about economics bw'oba omuntu bw'aba economy ye eri ku 0 tewetaaga nti anyiize enjala eba emuluma obulamu bwo bwonna buli ku economy ye oba tebweyagala kati n'omusuubira otya asanyuke aba ayagala nkyukakyuka alabe nga naye akyuka mu mbeera ye enkyukakyuka ky'oba olaba nti batuleetere kye bayita enkyukakyuka enkyukakyuka eyo bulijjo gy'oyogerako neyoga nti saagala kumpita munnankyukakyuka naye babagumaaza n'enkyukakyuka be babaleetera abanaabawa enkyukakyuka ne mubeerawo ne mulinda batandikirako oli yaliwo kaakati ali munda omukulu gwe baggalira Dr. Besigye yatusuubiza kwota pini evaamu naki tuguma naye yayambala busuuti wano n'ateekawo wiigi n'alinnya ennyonyi ebigambo bimusobyeko
kyogamba yagendera mu busuuti luli olwasooka luzeyitawo yateekako wiigi ne busuuti musajja wattu ku luno bamunywezezza kati musabire aveeyo mangu abakulu bamumyomyodde ne ku luli yasuubiza abantu babeera n'essuubi wano nga bamanyi mumuteekeeyo buteesa kalulu ebirala mubireke byange mubindekere naawe kennyini n'oguma nze nali mmanyi wali omanyi tekisoboka nali anti yali akazannyo olina okumanya gye katandikira ne gye kaggweera nkugambye nti omanyi nja kukulaga akazannyo akagenda mu maaso bakayita two horse race kati akagenda mu maaso wano kakati nja kambuuzaako edda naye kaatandika dda mmwe temwetegereza ensonga zibeerawo ne zibayitako wano ku nnyindo olinda kawoowo owulira kawuuni nga tomanyi ensonga gyevudira gyeraga weebuuza kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga naye ngaensonga zikuyiseeko olabye ddala ng'ate ozirabye naye bw'ogenda ofunanga time n'ogendako mu malwa banywera amalwa oyinza okuba nga gw'owunzika eri endeko enzongo siwunzikirako ddala ndikuyannema singa owawula ku bwongo onalabedde kuyannema munnange wawulangako ku bwongo ojja kufuna emirembe ate otandike n'okulaba ebintu ebipya naye kali akalala ke bafuuwa tokuwaatako ako kacyankalanya bukyankalanya awo togende naye oteekamu endeku enzungu n'owulira ng'ekintu kyonna kiwawudde osangako n'olaba togenda nnyo gira kukatanaako eddagala obwongo ne bugguka n'ensonga zikuyitako awo olaba buli kiseera weebuuze kiki ekigenda mu maaso wawulidde bagambye nti simu ab'NRM bagambye nti kaakati abantu abeesimbawo mu primaries zaabwe bajja kukola endagaano bwe baba bakuwangudde bwe baba bakuwangudde okkiriza teweesimbawo oteekeko n'omukono nga kino kye baakola juzi mu kalulu ke Kawempe North memorandum banti babanuupu babawandiikisa olupapula nti bakuwangula mu kamyufu tokkirizibwa kudda oba automatically ovudde mu kibiina kaakati nno etteeka lyerimu balireese mu NRM sooka weebuuze nga simbawo akati awo abantu bayinza okuba tebakiraba mastermind y'omu abibaga ebyo mu NUP ne mu NRM mastermind y'omu eri bakoze memorandum neno bagitandise eri bakugoba eno okola memorandum byombi olwokuba nga bakibaze bubi mastermind yakibaze bubi tebiri enforceable bw'ono ng'oba mu kibiina kinaŋŋaana okwesimbawo nga maze okuyitamu okiraba kati n'oli akoze memorandum of understanding n'ontwala mu kooti teri enforceable nibo oli yayiiya nti kakati tujja bba munijingira wano bagezaako okukola kye tuyita two horse race basigazeemu ttiimu 2 zokka mu kisaawe ba independent baveemu babe nga tebajja mu parliament sina ba independent n'ebibiina ebirala bibe nga tebisobola kuwaguza kati tujja kukola nze bwe naabeera president ng'ojja okubeera opposition zinja okubeera ku leader of opposition go opposition party tujja kusobola kutegeragana ejja okukwatamu ebintu tokujja kukuba nkuŋŋaana ensonga zino tozikwatako biri ebirala kola noise nga bw'oyagala vuma nga bw'oyagala sirina buzibu naye zino ensonga tokola ki bwe wabeerawo ensonga nga y'amaanyi njagenda mu palamenti olwanako okulaga nti no oli mu nsonga yabukunazibwa yebalwanirira nja kujja nkubemu empi 2 ogambe mwala basajja twayise mu ttanuulu basajja kata batugire ki tebibadde byange tugezezza tebibadde byange akati
ezo nankani yentegeragana eriwo kati ago amateeka ogalaba kawempe wabigoberera Kawempe nabigoberera bakuba kibooko jangu nosembezeeyo nkiraba nange enjuba eri kati batandikira wano ekawempe ba abantu kibooko baba basetinga mu line ya kintu kimu anti first of all sympathy vote so olina okuba bali bo sympathy boyagala bafune sympathy baani abafuna sympathy abantu okubagifuna bebagifuna kwetegereza ne bakubiramu bannamawulire nabo babagolole in line bwe banyiiga bawagirani so mu 2026 ate tunaba because kakati eyo yali ntandikwa kati agana amateeka amapya nga kugambye ge baba agalinga mastermind y'omu wabulidde wano jjo nga bagamba nti entambula ya Nuupu bagiyimiriza era sympathy vote eraga egendera ku Nuupu naye lwaki ebintu bino temubadde mubiraba bw'obigattagatta kitegeeza lwaki bo be bayimiriza entambula abala tebabayimiriza anti kati gwe sympathy oyagala egendewa ebayina genda waabo kati gavumenti oba NRM ekonayivinga ne Nuupu nga yeekolera opposition eyaayo you've got it in one singa badde exam kati awo badde nfuna katiki akalungi ennyo wakati okitegedde creating opposition yaayo remember tugenda transition wagiwulirako kati kuendya transition waliwo okugamba nti naatuula naani gwe naayogera naye gwe nasobola okukkaanya naye yes kati olina okugamba nti nja kwogera n'ono oli ajja kumutawaanya ono ajja kubuuza ebibuuzo naye ono tulina kali kaddiiro kaffe naawe kajja ekakunkyataaganya ensonga zonna ozimanyi ensonga nga zikola ki olwo tugenda kuva ddi mu nfuga efaanagana bweti bwe munaazuukuka ani abagamba okwebaka nkyebaka kutulo naye ate n'abasajja abagamba okuzza Buganda mu kibalo bamukulu Kiwanda Lozi Namayanja Sennindi nekitwerabidde bano birwagambye nti baleese amateeka kyobola oluusi nabo babala bubi baleese amateeka gano ag'okufuga abana bakandidate baleme kuddamu kwesimbawo naye bw'otandika ate okufulumya 1,000 baba bakyawulira kyobola nti abantu abaleeta pulaani ezo baleetako ebitundu ne basooka ne bayisa budget kati bali bagenda okuzukka nga budget esente zikoze eki eyo nzo giteeka mu nkola ng'abantu kati omulembe gwa 1,000 abantu bafuna miliyoni 10 n'ekikumi batugamba nti 2 abakulu balidde sente ekikumi yabadde advance wali owuliddeyo nga asasula mu advance naye 10 bw'abanga ofunyeeko 10 abakugamba nti ogiro gira ng'okkakkanira awo ogenda mu Easter osooka olaba abalonzi bo otereze ensonga ate gye tumalirize tugeziri tujja bitereeza ate ababaka baffe tebakaayana nnyo 10 kino nga kifulumye naye ate balina okujja parliament bwegende kulwa okuteesezaayo ne bakaayana tulaga nti ekyo kibi nnyo gonna gomula muyinza okutya okugenda eggulu nemuteeseze sente y'omuba omusolo empitirivu naye nga biliyoni ezi naye wano baafunye biliyoni 5 omwezi ze baatemye naye mbuulira njagala otegeere because ebintu bino tutera bitunuulira netutabitunuulira mu context yaabyo mbuulira 10 kati gwe okibaze bulungi biliyoni 5 mu 3
mu Luweero mulimu nankani ebyalo bimeka? Bimanyi ebiri mu Luweero. Mukole estimate mumanyi? Katugeze ebyalo ng'ebikumi 200. Ng'ebikumi 200. Biliyoni ziri mmeka? 53. Nga ziri miliyoni 10. Naye singa ziri miliyoni 200 nga bwe tuwulira and more ziba biliyoni mmeka? 5. Biliyoni 10. Ziba biliyoni 106. Naye ng'ogambye nti ebyalo 200 buli kyalo bw'okiteekamu miliyoni 5 mbuulira ki ekibaawo eky'Eluweero. Ababanja baba bakyabanja. Oli abadde tasasula nga school fees azisasula, abadde anoonyeza okugenda okwanjula naye akikolera awo nekiggwaawo. Ekita ky'omwenge akigula. Bbeeyi y'ekikomando erinnya ojjukira esente ezaagwa mu kulonda pickup gye bagamba nti yafuna accident. Baalina biliyoni 4 naye bagenda okudda engulu nga abatuuze bakoze eki bazitutte. Naye twagenda ku kyalo tunoonye ku bujulizi ne tugenda twatandikira ku bunnankani oli atunda ekikomando ti bbeeyi ki nga bbeeyi terinnya. Kitegeeza sente temuli. Ekitegeeza nga kitundu temuli sente. Mpozzi ng'ab'ekyalo kiri bye baabikola ki? Bali abafuna accident bye bazeefunira. Simanyi nze sibuwayiriza ngamba bugambye nti nze noonya bujulizi nze bwe nalaba kugulawo. Kati bw'oba obuliriza nze ye bizinesi yange yakukola yakunoonyereza. Mulowooza nti ndi wa byabufuzi naye bizinesi yange ndi mutendeke mu kunoonyereza mu kubuuliriza ebintu ebyo. Kati woonoonyereza wano nze ŋŋenda eri nagenda ku kyalo ne mbabuuza bbeeyi y'ekikomando awo we nategeerera seeyongerayo. Eri abavubuka abatandise okuwasa abagula ku ttaka ebibanja bitandise okuexchanginga hands nti nedda. Era ng'okyabuuliriza omanya nti zaakomyewo e Kampala. Akati ensi bweti bwetambula naye kakirowoozeeko nti singa ddala walina puroguramu ekugamba nti kansasule bano abantu b'e Luweero bammanja banyiiga bino byonna ebirala bye mbadde njogera by the way bo balina ebbanja bakukuuma mu lutalo ne bakukusa emmundu ne bakuwa emmere ne bakuwa intelligence bakubanja genuinely bakubanja n'ab'eggulo babanja n'ab'Eteeso babanja n'ab'e Luweero be bakola ki be baasooka. Kaakati buli lw'osasudde tandika okubala essente okuba lwe twatandika ku miliyoni 5 ze baaba okugira okubaako ze zaatandika bwe baava ku 5 badda ku 2. Olabika obimanyi bulungi. Bwe bava ku ezo badda ku mmeka? Baafunayo awo miliyoni 4 agatawanya kagabo. Njojjuuza awo naye wala mu makati awo waliwo obulala bwe baafunaafunayo waliwo n'ekikumi bakagabo ako kanaakani akokuyisa supplementary. Otegeera kati bw'ogenda ng'ozigattagatta ojja kwesanga nti singa nali nsasula bannaluweero gwewandibadde obabangi nga n'enguudo zaabwe wazikola dda. Enguudo n'amasomero abantu bandibadde omanyi ekintu bw'oteeka essente mu economy ziri self generating kati oba okuleetinze n'emirimu kati abo abakuleetinze emirimu nabo kirina knock-on effect essente zigenda zeeyongerayo. Kati abantu babeera mu ssanyu lyabwe ku ebyo nti ate bano abajja babuukabuuka babugumaza babasuubiza enkyukakyuka ani abakufaako nga ndi bize ndi wali naakani ndi mubazzi nkoona nnyondo yange ndi muzimbi nzimba nava mu kasiisira ndi mu ggoloofa ngodde kuba nabuuka abajja bubuukabuuka okiraba ne ggwe kirowoozeeko
mu byalo singa ddala bibiri bwe biti egyo emirundi meka gye twogedde ku ssente buli kyalo kyandibadde kyakufuna obuwumbi nga bumeka nga bubiri omungereza kyagamba nti the streets of so and so are paved with gold ne Luweero yandibadde ayima eno neyewaana olaba gye twalwanira olaba bwewafaanana naye bw'otunula gye balwanira bannange bwewafaanana naye pulezidenti yabonereza abeeruweero tebali kiddira oba ye intention ndowooza obutaddamu kukyaza muntu obutala okufuna nakirowoozo ekyo musajja abonereza abantu naye kaakati gw'obadde obuuza nti oyagala kuzzaawo ki buganzi mu Buganda bali ku bajeti yaabwe nze nkugambye nti wano natya n'okutya abo aba emyoga yali emyoga ate nno bwe bamala ozirya ne baleeta endala nga bawulidde abantu beemulugunya baleeta essente endala mbawuliriza wali baliwo ku division headquarters bali ku kazindaalo abataafuna ssente simanyi oba lwaki tebaakayisa eno bagende bagamba abantu naye bali singa saayita ku division ye nabuuza secretary ni biboogerako ebyo tebyaggwadda nti baleese ssente endala ziri zirabika zaabula naye obwo nabo oba bwabubuuta eno ku kyalo bwasomola esente eyi ng'ogenda ku kyalo n'obuuza nga bwegambye obuuza bbeeyi ya kikomando ogenda okulaba ng'ekyali ku siringi 5 engoma ye tezaatuuse nazo ensi gye tulimu kankugulira ekonomi erina engeri gyetambulamu mu nsawo z'abantu abantu bukaaba obwavu obutayimbwa bwe bulinga obutayimbwa naye singa abantu badde balina ku mirimu wandibadde owulira obutayimbwa kati nankani Trump naye atandise okukiba natti akazito era kajja kutuuka mu Luweero ne mu bifo ebirala kati abantu banaasanyukako ddi tebasobola kusanyuka akati nja kuzza Buganda oba Busoga oba wa babawaliza nobabawaliza nti envunza zibaluma tezibaluma simanyi ziyinza oba zaali story naye njagala tusiibula omaliriza otya n'ensonga eyo ensonga bajje nze nja babulira ekyokukola ne bajje tebagireetereko nze sirina balinaako fitna baba nga baagala okuteesa nange mmanja bayirewe badde simanyi tubanja mmanja si kanene bwe nali nga nkola mu gavumenti bwe bankwata ku nkoona naye n'omwezi ogwo tebansasula sente zo zibanja sente butono naye munange kiringa aboosi bakakalu ogenda okudda nga weesawo myaka 10 kazaala amagoba naye singa baba bakaleese kaweerawerako nyinza netokalondoolako nalewo kati olowooza ndi kukikawano kakati okalondoola olina okutuusayo eddoboozi nina kuyita ku muleereeto bakuwa akasente kobabanja onalewo sirimu yatugee musanyusiza nnyo bwe baagala kweddeza kalulu kadda bwe katyo kale badde bajja erungujja naye wali ebinnya bijja kubakuba ebinnya bingi nnyo n'ekisooto kaakati tokka wano mu Kampala olabe muwonye badde yatonnya ejjo naye ekisooto kiri awo bwetutyo bwe tutambudde badde ne Honorable Waswalule omunoonyereza w'ensonga era omukenkufu waazo baagaliza ekiseera ekirungi